mawulire agakagwawo breaking news amagye g'eggwanga erya Uganda gamaze ne gakkiriza nti abasajja bano abajjaati oba Joint Anti-Terrorism Task Force tubamanyi nti era bakolera mirimu gyaffe bakola mirimu gy'amagye ag'eggwanga erya Uganda nti abajaasi bano oba abasajja bano abambala ebya bbulaaka bewalabye ababadde beekola ekigenyi nga bakuba abantu naddala abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform naddala mu kalulu ak'ekawempe akali mu kugenda mu maaso omukulu amanyiddwa nga Council Elias Bibazi Nalukoola gye yaweebwa kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform mu kalulu kano akagenda mu maaso ekisinga okwebuuzibwa nti ba NUP bokka be bakubwa ebibuuzo bingi ebitambulidde ku nsonga eno era amawulire obadde ng'ogawulira ebigambo bibadde nga bitambuzibwa nti abasajja bano amagye gabeegaanye ate n'ekitongole kya poliisi ne kibeegaana wabula kati we twogerera amagye gavuddeyo ne gategeeza nti ffe tetunnabeegaanako abakulu bano tubamanyi era emirimu gye bakola gyaffe akabinja kano akamanyiddwa nga Joint Anti-Terrorism Task Force tukamanyi bulungi nnyo mu musitwakica y'amagye gaffe aga Uganda People's Defence Forces era tukamanyi akabinja kano kakolera wansi w'ekitongole ekikessi ekimanyiddwa nga CMI oba Chieftaincy of Military Intelligence mu ggwanga erya Uganda kati mu bufunze n'emirimu gye bakola omulino gino gye babadde bakola olunaku olwagenda ekawempe nga bakuba bafoot soldiers b'ekibiina ekya National Unity Platform bategeezezza nti emirimu gye bakola gyaffe bano nga bayita mu mwogezi w'amagye amanyiddwa nga Felix Kulaije ono nga ye mwogezi spokesperson owa UPDF Uganda People's Defence Forces akkiriza n'ategeeza nti ffe abantu bano tubamanyi era ne beesamba byonna ebibadde byogerebwa okusinziira ku mikutu egy'enjawulo ebibadde bitambuzibwa nga bigamba nti amagye gabeegaanye abajjaati nti ate n'ekitongole kya poliisi ne kibeegaana abajjaati kati abantu nga beebuuza bano abantu bavaawa kati mu mawulire agakagwawo genjagala okuba nga nkuba mpuliriza mukutu gwa Red Zone TV oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffe nawuliriza okusinziira ku sources nga batugamba nti ebigambo ebibadde bitambuzibwa nti amagye geegaanye jjaati poliisi yeegaanye jjaati bagamba nti si bituufu oluvannyuma lw'okubeera tewali yadde official TV yonna yabyogeddeko nti oba tewali official website yonna eva mu bitongole ebimu ku bino ekya Uganda Police n'ekitongole ekya UPDF nti tewaliwo official website yonna oba mukutu gwonna ogw'ebitongole bino ogwavuddeyo ne gwegaana abasajja bano nti ebigambo ebyogerebwa bano bagamba nti si bituufu era bo bagamba nti ffe bannange abantu abo be mulaba tubamanyi bulungi nnyo nti era n'ekimu ku bigendererwa ebyatondesaawo akabinja kano mu kigendererwa kyakulwanyisa ADF abayekera ba ADF Allied Democratic Forces abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okusinziira ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kati bagamba abasajja bano abajjaati tubamanyi kano kabinja kaffe era bakolera wansi w'ekitongole ekya CMI kakati wuliriza okusinziira ku sources batugambye batya. A widely circulated statement attributed to UPDF spokesperson Brigadier General Felix Kulaije claims that the UPDF does not know the Joint Anti-Terrorism Task Force JAT only hears about them in the media and that their focus is on the Allied Democratic Forces in the Eastern Democratic Republic of Congo, not Kawempe North by-election. Okusinziira ku Kulaije nti ebigambo ebitambuzibwa obutambuzibwa nti bano abasajja abajjaati tetubamanyi nti oba yabeegaanye yagamba sinnabyogerako abasajja bano tubamanyi wabula fokasi yaabwe Joint Anti-Terrorism Task Force abajjaati bano nti fokasi yaabwe yakulwanyisa bayeekera aba ADF so si bawagizi ba kibiina kya NUP mu kalulu akagenda mu maaso by-election ey'ekawempe North kati bano bannayuganda ebibuuzo byebuuzibwa nti kati bwe kiba bwe kityo kati ate lwaki balabiddwako emirundi mingi nnyo nga be bakola obuvuyo naddala ku bakulu n'abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform ulira bwe bagambye. The UPDF has officially dismissed the claim, stating that Brigadier General Kulaije did not make such remarks. Amagye ga UPDF gavuddeyo ne geegaana nti Brigadier General Felix Kulaije tannakola ku remarks ezo zonna tannakola ku statement eyo eyeekuusa ku ebyo nti abasajja bano tetubamanyi bano bagamba ffe bano tubamanyi bulungi nnyo era bakozi baffe ebigambo ebyo si bituufu ebitambuzibwa. Additionally, no credible media house or UPDF communication channel has published or verified the statement. Njokwongereza kweyo ensonga tewaliiwo mukutu gw'amawulire oba ene communication channel ey'amagye ga UPDF
yavuddeyo ne publishinga era n'okukakasa statement eyo nti Kulayigye yategeeza nga JAT bwe tutagimanyi. Bano bagezaako okutegeeza nti bano bo bantu baabwe era babamanyi n'emirimu gye bakola gyabwe. Wuliriza existence yaabwe. JAT oba Joint Anti-Terrorism Task Force is an established security outfit operating under the chieftaincy of military intelligence CMI, which is part of the UPDF structure. Akabinja kano aka JAT, Joint Anti-Terrorism Task Force, kamanyiddwa bulungi nnyo era kabinja ka byakwerinda mu structure yaffe ey'amagye aga UPDF, Uganda People's Defence Forces. Tukamanyi bulungi nnyo era n'emirimu gye bakola tugimanyi bulungi nnyo era bakolera wansi w'ekitongole ekikessi ekya CMI oba Chieftaincy of Military Intelligence. Mu nteekateeka yaffe ey'amagye ga UPDF bategeeza nti bakamanyi. The UPDF cannot claim ignorance of JAT as it has been referenced in various security operations, particularly in counter-terrorism efforts. Tetusobola era UPDF tesobola kuvaayo neyeegaana n'okuteekawo embeera eraga nti tebamanyi oluvannyuma lw'okuba nti balabiddwako emirundi mingi nnyo nga babakozesa mu bikwekweto ebitali bimu abasajja bano aba JAT, Joint Anti-Terrorism Task Force. Kati nno wano bagamba nti bano babamanyi bulungi nnyo. Kimu ku bitongole byabwe ebiri wansi w'ekitongole kya CMI mu structure ez'amagye aga UPDF, Uganda People's Defence Forces. Nti ebigambo bye mutambuza ebigamba nti abantu bano tebabamanyi, babategeezezza nti munnange ebyo byammwe, ffe bano basajja baffe nnyo era tubamanyi. Era omukulu yategeezezza nti ekigendererwa ky'abano si kulwanagana n'abawagizi ba NUP wabula lwanyisa bayeekera ba ADF okusinziira ku bo nga bwe bagamba. Bw'oba tonaba nga osubscribe nga kikole, tukyagenda mu maaso n'okuba nga tutuusaako ensonga eno. Abakulu bagamba bye mwogera bya pa era bya swakaba. Ffe abasajja ba JAT tubamanyi bulungi nnyo, ffe bali wansi waffe. Wuliriza. While the UPDF is engaged in operations against the ADF in Eastern Democratic Republic of Congo, it has a history of involvement in domestic security matters, including elections and counter-terrorism activities. Wano wuliriza nnyo nti newankubadde amagye ga UPDF tebagambye JAT nti newankubadde okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga Nile Post nti newankubadde amagye ga UPDF omulimu gwago gwa kukola operations ez'enjawulo omuli n'okukuuma ensalosalo za Uganda, okuyigga abayeekera ba ADF, Allied Democratic Forces abalwanira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mbu abagamba nti eggye lya UPDF ekitongole kino ekya JAT newankubadde ng'omulimu gwakyo gwegwo kulwanyisa ADF nti balina ebyafaayo, eggye lya UPDF lirina ebyafaayo era bizze bakola kye bayita domestic security matters. Bazze beenyigira mu byokwerinda ebiri munda mu ggwanga erya Uganda nti era n'abasajja bano babamanyi bulungi nnyo era be bamu bazze bakola naddala mu nsonga z'ebyobululu. Babadde amagye ga UPDF newankubadde galina kulwana ntalo, galina kukuuma nsalo za ggwanga, galina kukola mirimu mirala, wabula kigambibwa nti ate ne mu kye tuyita domestic security matters basiyingiramu naddala obululu. Bano bannayuganda bwe babuliza ebibuuzo kati amagye gaba gakola kimu kalulu. Kakati nno oyinza okuba nga munnaye ansa yeeyo, nange nkuwa buwi kyenfunye nenkuleetera. Wuliriza. The suggestion that the UPDF is entirely uninvolved in the Kawempe North by-election contradicts past instances where security forces, including in military intelligence units, have participated in maintaining public order. Nti ebyogerebwa neyo byemulira ebigambibwa nti amagye ga UPDF tegalina kwetaba mu kalulu ke Kawempe North by-election bikontradictinga n'ebyo ebizze bibaawo naddala mu byafaayo eby'eggwanga erya Uganda naddala mu nsonga ez'ebyokulonda nti ebyokwerinda oba ebitongole ebyokwerinda security forces omuli ebitongole ebikessi bibadde nga byetaba mu nsonga zino ez'ebyokulonda naddala okumaintaininga n'okukuuma emirembe, maintaining public order. Kati wano nga bagamba nti embeera egenda mu maaso ku basajja ba JAT emirimu gye bakola gya UPDF era babamanyi bulungi nnyo. Kati gwe abadde agamba nti UPDF yabeegaanye bakubuuziza nti wabijjeewa. The viral nature of the statement suggests
a possible case of misinformation aimed at creating public mistrust in the UPDF's position. Mbwe ebigambo ebibadde bitambuzibwa ebyefaananyiza bwe bityo ekimu ku bigendererwa byabwe mbu kwe kwonoona ekifaananyi eky'amagye g'eggwanga aga Uganda People's Defence Forces. Mbu abantu babeere nga bakyawa amagye ago oba without verifiable sources or direct attribution. Spreading such claims risks distorting public perception of security operations. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo okutambuzibwa ng'ate tebiina source oba tebiina nsibuko yaabyo ekakasiddwa, bigendereramu okubeera nga bikyusa perception y'abantu eri abantu engeri gye balabamu amagye ag'eggwanga erya Uganda. Oba oli awo munnange bye bakola amagye gano bye bakola mbu si bibi, ebigendererwa byakubakyaya bantu. Kati gwampuliriza ebikolwa bwe bityo bibi oba si bibi, genda mu comment section ombuulire. Omusajja Felix Kulaije bagambye tayina we yawulikiddeko ng'ayogera nti bannanga abajja ati tetubamanyi, bategeezeza bulungi nnyo, tubamanyi bulungi nnyo era abantu baffe n'emirimu gye bakola giri wansi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF naddala ekitongole ekimanyiddwa nga CMI. Wuliriza, the UPDF has denied the authenticity of this claim. UPDF ebyeganye, and there is no credible evidence that Brigadier General Felix Kulaije made these statements. Nti era tubyegana lwa nsonga tewaliiwo nsonda zesigika, tewaliiwo sources, tewaliiwo na bujulizi bumala bulaga nti General Felix Kulaije yabyogedde. Bw'obanga olina akatambi nga Felix Kulaije abyogedde ebiyinza obubawa bayinza obyetaaga. Abasajja bagambye JAT tubamanyi. Additionally, JATT oba JAT is a known entity within Uganda's security structure, contradicting the claim that the UPDF does not recognize it. Nti twagala okukakasa ekibinja kino ekyaba JAT, Joint Anti-Terrorism Task Force, kimanyiddwa bulungi nnyo mu structure z'amagye g'eggwanga, era tugezaako n'okusazaamu oba kino ekikontana n'ebigambo ebibadde bitambuzibwa nti ffe aba UPDF bano tetubamanyi. This statement appears to be misinformation. Statement eyo oba ebigambo ebyo bigezaako oba birabikanga bigezaako okubuzaabuza abantu, likely intended to fuel controversy around security operations related to the Kawempe North by-election. Mbu ebigambo ebyo mu kugezaako okubuzaabuza abantu ng'ekimu ku bigendererwa, mbu era ekigendererwa bireete abantu okukyawa n'okulaba abasajja b'ebyokwerinda mu kalulu k'e Kawempe ng'abatalina kye baagalayo, oba ng'amagye ag'eggwanga galabikenga agayina sayidi gye gakuuma ne sayidi gye gataagala ebeere ng'ewangula, ate nga bagamba kyamagye galina kubeera Newton. Bigambo gwayagala okumanya ebisingawo genda ku mukutu baguyita Nile Post official website, bajja kubanga ate oba oli awo ofuna ebisingakoko awo. Amagye g'eggwanga erya Uganda gakkiriza kyabasajja bajja ati tubamanyi bulungi nnyo era bakolera wansi w'ekitongole ekimanyiddwa nga CMI, Chieftaincy of Military Intelligence mu ggwanga erya Uganda. Bagambye temugezaako basiiga nzira okubakyayansi, ffe tubamanyi bulungi nnyo era bakolera wansi waffe. Gwampuliriza mukutu gwa Red Zone TV, webale kubanga okyagoberera alina gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.